Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalo asabye abakristaayo okunywerera kunonoza ekkanisa n'obuwangwa waffe. Okwogera bino abadde akulembeddemu okusaba ku Lutikko e Kako ng'eyali omulabirizi wa West Buganda eyawummula Kefa Kamya ne mukyala we Robina Kamya bajaguza emyaka 5 mu bufumbo obutukuvu. Asinzidde eno n'asaba abaana baabajaguza bulijjo okufaayo eri bazadde baabwe olw'omulimu gwe bakola okubakoza. Abakole bazzeemu okukuba ebiragaano eby'okwagalana n'okuumagana mpaka okufa. Oluvannyuma bakulembeddemu okusonda ensimbi ez'okugula tanka y'amazzi ku Lutikko e Kako era ng'obukadde 3 n'ezigwamu zisondeddwa mu buliwo. Ate abakristaayo mu bulabirizi bwe LUWEERO bagenze mu bungi ku kkanisa y'omutukuvu Makko mu kusaba okw'okusiibula omulabirizi Eldad Nsubuga abadde omulabirizi waabwe okumala emyaka 8. Abakristaayo bamutonedde ekirabo kyemotoka kapyata nebintu ebilala olw'omulimu gw'abakozeemu. Omulabirizi Nsubuga mu kwogera kwe yeenyamidde olw'abaami abatagenda mu masinzizo kyagambye nti kye kimu ku biviirako ekkanisa obutakulaakulana. Katonda atubeere kwongera okukwenyiga abasajja era tugeeza okufuluma ng'ekkanisa esingamu bakyala. Asimye abakristaayo abakolaganye naye mu kiseera ky'amaze ng'omulabirizi waabwe. Omukolo gwetabiddwako ne bannabyabufuzi okuli omubaka omukyalo w'e Nakaseke Sarah Najjuma ne ssentebe wa NRM LUWEERO omulangira Ronald Ndawula. Nze sikkiririza mu mukulembeze ayogera bye mwagala kuwulira. Njagala mukulembeze ayina ebigambo ebitutwala mu maaso. Wadde musajja omulimu gwakutuukiriza n'endi munakuwa nti ayagala kuwummula ate omulimu tegunnakuwa. Zo enteekateeka ez'okutuuza omulabirizi w'e LUWEERO omujja Reverend Canon Godfrey Kasana Ssemakula agenda okuddambikira ebya Bishop Nsubuga nga 16 omwezi ogw'omusanvu omwaka guno zigenda mu maaso. Omulimu ogw'okulongoosa ekkanisa gugendera ddala mu maaso emikolo gigenda okutuuka nga wamma ddala esaanidde. Omuwandiisi w'obulabirizi bwe LUWEERO Reverend Canon Eric Sebigajo asambaza ebibungesebwa nti omulabirizi omujja si wa kutuuzibwa alambuludde ku nteekateeka nga bwe zinaabeera ku lunaku olwo. Abaweereza LUWEERO abakristaayo bonna bali wamu ku mulimu guno ogw'okutuuza omulabirizi. Ebyogerwa byabatagaliza bannaabwe. Waliwo akakiiko akavunaanyizibwa ku kutuuza ne bino ebya ttenti byonna tulina akakiiko akateekateeka ebyendya. Olukiiko oluteesiteesi nga lukulemberwa omulabirizi Nsubuga anaatera okuwummula lulambuludde ku nteekateeka. Abantu bawaddeyo kubanga omukolo guno gutwala ensimbi nnyingi nnyo. Bankwasa omulimu guno okukola embalazi ezo zonna, okukola kompawundi, okusiba road cabs, okuteekamu ttalazi ebweru, okuyooyoota ekifo, okuzimba platform ebeere ennungi ddala, okuteekawo tenti nga si zino ze matuga. Masitula Navuga yakusakidde ekkulire lino.